A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kisinzira budde kibwosinziddemu okubeera nga ate olaba akatambi kano amawulire genda okubeera nga tetandikala ng'omawulire si malungi n'akamu mawulire ga ntiisa era nga amaziga gabutikidde mu ggwanga lino Uganda oluvannyuma okubeera nga omukama wa Bunyoro yalumbiddwa ekirwadde ekitannaba kubeera nga ate kitegeerekeka mu maka ge era munnaaye awo wennyini bamuweereza namunkanga helicopter nebeera nga ate emukima mu maka ge nebeera nga ate emuddusa ate mu malwaliro agaliraanyeewo awo mu kibuga Kampala. Kakati ebivaayo sayidi ey'abatuuze bagamba nti omukama ono yandibanga ekyamazima mukama yamuyise oba sinakindi ali kagwa era nga tukyalinze confirmation okuviira ddala mu bukama bw'ettoolo naye nga tungedde okubeera nga tetumusabirako embeera eyongere okubeera nga ate emutereerera waabanga akyaliyo nga mulamu naye nga abatuuze okusinziira abeerabiddeko agaabwe bagamba nti olwamutiise mu nnyonyi balabye nga embeera si ya mulembe okusinziira ku kyebalabye so tukyalinze official statements okuva side eyo ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi mubeere nga mulaba engeri ennyonyi yakimyemu omukama mu lubiri lwe ate nebeera nga ate emutwala mu kibuga Kampala mu malwaliro agabadde galiraanyeewo awo kubeera nga ate afuna obujjanjabi obusingako awo bwenaba nkugyeeyo ngenda kubeera nga ate nkuterawo ensonga za Haji Ali saako ne Hajati Zuula ku nsonga z'omwana oli agambibwa okubeera nga ate yakwatibwa naye tebinaggwa saako n'obutambi obulala bungi nnyo beera nga tolikinga video sharelingirako abalala nabo beere nga tebamanya ki ekiriwo saawa eno comment section bwona bwolina ka comment ko kewandiyagadde okubeera nga te osulawo tekigana kubeera nga te okasuulawo tubeere nga tetuwuliziganya subscribe in case obanga obadde tonawo kubeera nga te osubscribinga ka notification bell kakoneko tubeere nga te tutambulira wamu fena kumaona mawulire amalala mangi nnyo temubaawo. Okimanyira kusana ali awo oxygen asakuba n'okufa afuire ono naggagga bijoodolo ensimbi emuyitaba ono ye second prime minister wa gavumenti ya Uganda ono ye yali speaker wa parliament ya Uganda era ye yakuliramu okujja ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga gy'alina okukomako okubeera omukulembeze oba president w'ensi Uganda ono era ye yakuliramu okujja ekkomo ku bisanja ebyali bikugira omukulembeze okufuga paka okufa. Ono ye Rebecca
kadaaga, mugagga, muyivu, bijoodolo, mumanyifu, mpaawo atali kaaba. Omuntu yenna azaalibwa, avubuka, akula, akaddiwa era afa. Ekintu kyonna nga kirina obulamu kiteekwa okukula, okufa oba okukaddiwa n'okulya emmere. Era igwe Munnayuganda ageraageranya Rebecca Kadaga Honorable n'oleeta ebifaananyi bye biri ebyedda bimyaka 5 myaka 10 emabega n'obigeraageranya ne bwafaanana kaakati, nkubalanga omuntu atategeera era nkubalanga omuntu atamanyisaako ya bulamu. In fact, obeeranga oyo asekerera omuntu ng'amaze okufa, kubanga oli abaagenze abaakusooseeyo busoosi naye ng'ate naawe oli ku lugendo gy'olaga. Naye ate maama Rebecca Kadaga ye yeesiimye, asobodde n'okutuuka mu myaka egyo. Bangi tebasobola kutuuka mu myaka egyo. So bwe twandibadde nga omukyalo ono tumwebaza ebirungi bye yakolera eggwanga Uganda, ate kyannaku nti waliwo ate abamu abatyoboola omutyoboole. Bannayuganda, nze sisisinkanangako Rebecca Kadaga era soogerangako na Rebecca Kadaga, naye ekyamazima mukyala w'amaanyi, wadde nga bannayuganda bangi baamukyawa, naddala ku ky'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era neky'okujja ekkomo ku kisanja. Ebintu ebyo ebibiri oba ensonga ezebbiri zaaleetera bannayuganda ettima, era omukyalo ono ne bamulabanga atasaanidde, kubanga nti yalaga omutima ogw'obwannakyemalira, nti talina mulala gw'ayagaliza, yeeyagaliza yekka. Olwo nno y'ensonga lwaki bangi abaali bamuwa ekitiibwa, bangi abaali bamulabanga pira ya Uganda, wamma ne bamumaakinga ne bamuteekako kaziro oba kazir. Naye ng'ekyamazima kiri nti mukyala w'amaanyi, muyivu, mukyala mugagga era wa kitiibwa. Edinizaya, bwe ntunuulira ekifaananyi kya maama Rebecca Kadaga ne bwe yali afaanana, kkiriza obagaana, nze ŋŋamba bugambi nti Allah w'amaanyi. Essente z'alina, ebyobugagga by'alina, ebizimbe by'alina, ebitiibwa by'alina, lwaki tebisobola kumuyamba ebyo byonna n'aba nga tasobola kutuuka mu mbeera kati gy'alimu? Nti nedda tasobola kulwanyisa nature. Era kiraga nti ebyobugagga bino ebituttisa bannaffe, ebyobugagga bino ebituleetera emitaafu ne tuloga bannaffe, ne tukola bannaffe obubi, kkiriza obagaana ogenda kubireka ku nsi kuno. Teriyo muntu gwe baziika na kyabugagga kyonna, era ne bwe babeera bakuziise nakyo kiba tekigenda kukuganyulwamu wadde. Gamba tulabye bangi be baziika n'ebyobugagga ebimu, gamba nga zijjita, amasaawa oba amasimu, ne bambaza omulambo essuuti, ne byonna byonna bibeera bya bwereere. Kkiriza obagaana okwo kwewunda kwansi, kubanga obeera ogenze kaakati olwo ettaka lye walwanira n'ottirako abantu olirekeddaani. Ekizimbe
kyewazimba ekyo kigaggadde n'ottirako abantu. Sente ezakizimba zaali za kulabirira banaku, zaali za kusima nzizi, zaali za kulima luguudo, zaali za kusasula basomesa abaana b'eggwanga basome, n'ozibba n'ozimbamu ekizimbe lilla okireka. Bwe ntunuulira omukyalo ono Rebecca Kadaga era neeyongera okutya n'okutendereza amaanyi ga Allah. Maama Rebecca Kadaga tamanyi bulumi bwaleeba, tazaalangako era mbutafunangako ku lubuto ne luvaamu oba ne lugaana okukula, nedda. Naye ng'ate mugagga muzibu. Kati ne weebuuliza ddala eby'obugagga ebyo byonna abirekedde ani? Oba baani bagenda okubirekera? Oba baani bagenda okubiwa? Beebo abafamire abamulinako omusaayi, oba abo abamuli okumpi mikwano gye, oba abo babeera asiimye nti gundi kamuwe kino oba kamuyambeko wano. Bannayuganda, ebyobugagga bitumalira mu bwereere. Totta bantu olw'ebyobugagga, tologa bantu olw'ebyobugagga, tofitina bantu olw'ebyobugagga, kubanga byakwewunda byansi. Wallahi billahi tallahi, tunula ku kyalo kyo gy'ozaalibwa, gye bakuziika oba eyo gy'owangaalira, tekuliko bagagga nga basula mu bikomera. Abamu balina n'abakuumi ab'emmundu ababakuuma. Nikkiriza obaganda tosobola kuziyiza bukadde. Ne bw'obeera ng'olina bamuntu nsolo abakuuma, tosobola kuziyiza bulwadde nti abakuuma bano bagaane obulwadde okukukwata, nti abakukuuma bagaane oba essaawa bagisibe ereme kutambula nti emyaka gireme kweyongerako. Ne bw'okeera ku makya n'ogenda mu plastic surgery nga ssente ozirina kati nga maama Rebecca, enkizi oba eggumba ddyo tebasobola ddikolako surgery. Muganda wange, ekintu kiri ekintu kimu, kola ekyo ky'ogwanidde, kubanga tewaliwo kya bugagga ky'ogenda genda nakyo. Ogaanidde mu buyinza, ngamba gwe weerosi, oli kansala. Omuntu agamba okwesimbako ku bwerosi, ku bwa kansala, levo yonna gy'oliko. Omuntu ayagala okwesimbako ku bwa palamenti, mu constituency mw'oli, omubuzaawo kiro, n'osiba ng'omutakulira omutwe, ne bamukola ebikyamu. Bangi mubalaba basse bannaabwe, amakomera gajjudde. Naye naawe ekyewuunyisa ggwe ali mu makomera oba gwe akuuma ekkomera akuuma abasibe, kkiriza oba gaana ogenda kumaliriza ku poyinti emu. Omusibe gy'alaga ye mu ttaka, naawe gy'ogenda okulaga. Oba olina ebitiibwa oba tolina. Abasibe be bateeka ku kalabba, eyo gy'alaze naawe amutaddeko gy'oba ogenda okugenda. Enjawulo eri emu, nti oli agenzeeyo atya, naawe ogenda kugendayo otya. Oli agenzeeyo leero, goyinza okugendayo enkya, naye nga shuwaddeyo oba oteekwa okugendayo. Bannayuganda, bw'otunuulira ekifaananyi kya maama Rebecca Kadaga, kiki ekikujjira mu bwongo? Ddala ddala kiki ky'olowooza ku nsi eno? Nze ndowooza humility oba humanity. Bannange, waliwo ensonga z'otoyinza kwewala. N'ogamba nti singa nalina ssente naaliguliridde Mukama Katonda aleme kunkaddiya. Singa nalina ssente, singa nali nsobola naalibadde Mukama Katonda muwa ssente nneme kufa. Abasajja bafudde, Balaka Eddube baafa.
ba Gaddafi baafa, ba Mussolini baafa, ba MJ Michael Jackson bafudde, ba Idi Amin bafudde, bo tebaafa, balutwa. Teekawo erinnya ly'omuntu oyo, wallahi naawe ojja kufa. Kobeere ng'olina erisawo lya ssente oba. Naye enjawulo eri emu, abantu banakwogerera ebirungi oba mafuukuule. Abantu bayinza okukuwa flowers zo, kati nga nze bwenziwadde maama Rebecca Kadaga nga akyalina amatu awulira, oba banagamba tumuwonye tukawonye. Kambaddiremu ono mukyalo ono Rebecca Kadaga mugagga, essente emuyitaba, bali be bayita bamaŋŋa, babijodolo. Omukyalo ono gwe mulaba mugagga bifunfugu, essente azirina n'obwana n'obuzzukulu bwazo, alina ebizimba, alina ettaka, alina ebitiibwa, era akuumibwa bammundu. Naye emyaka tebagiryazaamaanya. Ne bw'obeera nga weetenda obugezi, emyaka gigamba nno olimba, oli mugezi naye ate nze nkusingako. Ekyo gye bayita emyaka. Maama Rebecca Kadaga ye mukyala nkuddiramu eyakulira Paliamenti ya Uganda ebisanja 4, gy'emyaka 2+, nga buli mwezi afuna miliyoni ezitakka wansi wa 10 okumala emyaka egyo gyonna. Era omukyalo ono yatuukako ne kussa nga ye namba 2 mu ddaalingi. Naye bw'omulaba bw'oti kiki, awo edimi zaawe wenywera ku tuzzi. Kubanga kati maama Rebecca Kadaga ne bw'aba ayagala nnyo tasobola kulya kisambi kya nkoko kukimalawo. Kati maama Rebecca Kadaga bw'afaanana bw'ati ku myaka gy'aliko mu nfaanana gy'afaananamu, ayagala kulya bitula, ayagala kulya ku bidoodo, kacaayi akataliimu sukaali, ebyo byali amaleewa bwe gatyo bijanjaalo. Naye ng'ate ssente ezigula nnyama, eziri enkoko, ezigula ebisiike yazirina. Ne kati tesiti yafa. Rebecca Kadaga tebaamuwa butwa nga bannayuganda ne baagala bwe bakisiiga, omuntu akula, omuntu akaddiwa, omuntu afa, omuntu alwala, era omuntu alya emmere agenda mu toyireti. Enkyukakyuka bweti mu bulamu bwo tosobola kugyewala kubanga erina okukutuukako. However much teri yakyagala. Naye abavubuka lwaki mu kifo ky'okubeera mu kifo ky'okusiima omukazi yakolera eggwanga ebirungi bwe bityo, lwaki bamuweereza amafumu? Era maama Rebecca Kadaga essaawa zino bw'alaba bye yakola ebibiri ebyo eby'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze n'okujjawo ekisanja, bw'atuula mu buliri bwe simanyi oba awulira nga kimusanyusa oba nno. Ekyo kati yakimanyi. Bannayuganda mbabuulira, ensi eno ne bw'onooyagala okugyeguza togenda gyeguza. Wallahi ogenda kugireka, era ne bali ogenda kubaleka bajja tuuka ekiseera bafune kye baagala. Kubanga maama Rebecca Kadaga emyaka gyonna gye wamala
mu palamenti ya Uganda wakolera bannayuganda ebirungi bingi nekye tusinga okujjukira byebyo ebibiri simanyi oba mu kujjako ekkomo ku myaka n'ekisanja wamanya n'ogamba nti kati nze ngaggawadde ensinjiridde ensinjikooye kaakati kanfunemu kyenfuna be banaamanya ekyo nno kiba kituukiridde bulungi nnyo abazadde bali abakyala abali bakayanira omwana Ssekabaka Sulumani be yagamba omwana tumusalemu buli muntu atwaleko ekitundu nannyini mwana n'agamba nedda mumuleke amutwale omwana bw'ali kula alinoonya nnyina alinoonya essaawa ezo kituuka bulungi nnyo ku maama Rebecca Kadaga nti wakkiriza Uganda ne bagi kankomaawo naye essaawa zino naawe essaawa zino oyagala kakati kuddayo kunoonya nti bannange emyaka tugitaddeko tutya ekkomo omwana tumuzizaawo tutya abeere mulamu ng'ate wasalawo bamuteme buli muntu atwaleko ekitundu wasalawo n'ojja ekkomo ku myaka kati naye naawe essaawa zino oyinza okugamba nti abazzukulu bano nina komenti zendabye ku nga boogera ku maama Rebecca abamu nga bagamba ebyo byonna ebikozesa ttima ku lw'okuba teyazaala neneneneno talumirirwa ggwanga ku lw'okuba talina mwana alabira ddala tayagala kuleka Uganda nga nnungi ayagala niŋŋamba bannange ebyo byonna byaki oba maama Rebecca Kadaga teyazaala oba alina omwana oba talina Uganda ajja kugireka nga bwe yagisanga era abaana abato bajja kuzaalibwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yezese Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gine ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.